Bweneyongerayo Mukanyomero kaffe kino okimanyi tukulettede engeri Yisirayiri gyeyagenda yelandiza mpoola okutuusa lwelyafuka eggwanga elyetongodde newankubadde nga bangi bagezezzaako okirwanyisa na buli kati. Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Tekyali kyangu okuteekawo eggwanga lya Yisirayiri era Abayudaaya nga bateekeddwa mu Palestine. Bungereza yayongera okubafuga mpola ng'eggwanga erijjuvu terinnatondwawo. Mu mwaka gwa 1917 Bungereza yalangirira okwagala kwayo okw'okutondawo ensi y'Abayudaaya mu Palestine, ekintu Abawalabu kye baawakanya. Bakisimbira ekkuuli kyabatabula obwongo, ne Bungereza ne yeeyongera mu maaso n'ekiruubirirwa kyayo. Mu mwaka 1945 nga Ssematalo owookubiri alinnyiddwa ku nfeete, Amerika yatwala obuyinza obwali bukolebwa ekibiina kya Zionism ekyali eky'Abayudaaya. Mu kino Amerika yaleeta ekiteeso eky'okutula mu Palestine ebitundu bibiri. Abayudaaya baali bakutwala ekitundu ekisinga obunene ekya Palestine newankubadde nga baali bamuswaba kubanga omuwendo gwabwe gwali gubalibwa ku ngalo ng'ate Abawalabu be basinga obungi. Kino nno kyataanuula Abawalabu okukirako omuzinga gw'enjuki omukubemu ejjinja nti lwaki mutulekera awatono. Bano baanoonya obuyambi okuva mu mawanga amalala okusobola okulwanyisa Abayudaaya. Bano baalemererwa okubafufuggaza era mu Meeyi w'omwaka 1948 ng'ennaku z'omwezi 14 mu kibuga Tel Aviv, ssentebe w'Abayudaaya David Ben Grison eyaliwo mu biseera ebyo yayimirira n'alangirira ensi y'Abayudaaya eyeetongodde era n'etuumibwa Yisirayiri, nga mu kino Abayudaaya baafuna obuvumo n'obuyinza mu Palestine wamu n'ettundutondo ku kifo awaali Abawalabu. David Ben Grison yafuuka Ssaabaminisita w'eggwanga Yisirayiri eyasooka, ekyewuunyisa mwattu olunaku lwe baalangirira Yisirayiri ng'eggwanga enkeera waalwo. Amawanga amalala geekengera ne gagamba nti eggwanga lino lyandifuuka kirimaanyi gye bujja. Bano nno okwali Misiri, Transjordan, Lebanon ne Iraq. Tebakulimba nti omutono taba na maanyi, newankubadde Yisirayiri teyalina byakulwanyisa bimala. Yasobola okwaŋŋanga amawanga gano n'egaziya ensalo zaayo n'etwala ettundutundu ly'ekibuga Galiraaya wamu ne Yerusaalemi. Mu mwaka 1967 waabalukawo olutalo wakati w'Abawalabu n'Abayudaaya olwamala ennaku 6 nga mu luno Yisirayiri yakuba Abawalabu ku nnyama n'eyongera okugaziya ensalo zaayo n'etwala omugga Yoludaani n'ekitundu ku Misiri, Siriya, Sinai Peninsula n'oluwannanda lw'e Gaza. Olunaku olw'enkya lindirira abakulembeze abazze bafuga Yisirayiri n'entalo ze bazze balwana. Bikukuŋŋaanyiziddwa Samali Kisaache, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.